kabadde kalungi nnyo lwakuba tukyabuliddwa modoleta eyenkanankana ne IQ akyabuze modoleta akyabuze katulinde ku lw'omukaaga agenda kubeera ku CBS ne Medi Nsereko Sebuliba katulinde ku lw'omukaaga Honorable Kyagulanyi agenda kubeera ne Medi Nsereko Sebuliba ku Leediyo Kyabasa omutanda Asiimye nkiddamu omutanda Asiimye Honorable Kyagulanyi talk show agenda okubeerako ku CBS simanyi ga modoleta Medi Nsereko Sebuliba simanyi ga Katikkiro wa Buganda simanyi ga muntu mulala yenna Ssaabasajja ye Asiimye n'agamba nga ndudde okuwulira Kyagulanyi ku talk show eya CBS n'olwekyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda omutanda n'asiima n'agamba ti Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu agende ku programu eya CBS ku lw'omukaaga era agenda gibaamu yekka bano badde bawoza atabeeremu n'abalala Ssaabasajja n'agamba bwe mba nsiimye omu bwe nsiima ababiri era nkyogera Ssaabasajja ye Asiimye simaanyi ga muntu mulala yenna maanyi ga mutanda ekyo kye bayita okumera ebbango kasita owanika ebbango ekyo kye bayita okuwanika ebbango kagenda ogenda kulaba Mwami Museveni bw'asattira ku lw'omukaaga agenda gamba Leediyo mugitaataaganye mukole biki Mwami Museveni tojja kumalako na maanyi g'abantu bamanyi kati ogenda laba ku lw'omukaaga bagenda okutaataaganya CBS baza n'otugamba nti kakati omulongooti CBS kwekolera ate empewo yagunyeenyezza gwafunye kibuyaga byonna tukulaba Mwami Museveni oyo musajja taswala ayinza okugamba mumanyi omulongooti gwe twateeka CBS ate embuyaga egufuuye kakati ndowooza anadda wiiki ejja embuyaga egufuuye Bosco taswala ebyasobola byogera ebintu ebitasoboka mu nsi ndala mu Uganda bisoboka onza n'okyewuunya nkibagambidde wano muyinza okuwulira nga bagamba nti ati omulongooti kakati ate CBS kwe twagissa katulinde mulindeeko tugiteeke ku mulongooti omulala naye ate kino tebasobola kikola because eno yadde order from Ssaabasajja Kabaka namunswa Asiimye namunswa webale kusiima webale tubeereramu Ssaabasajja Kabaka webale nze we nategeera nti Ssaabasajja Kabaka yasiima dda Honorable Kyagulanyi akwate mu kintu kino ye Ssaabasajja Kabaka ogenda ofuna endagamuntu bannanga akantu ako mwakabuusa amaaso ne kaali kategeeza kinene nnyo kantu ako mwakabuusa amaaso nga Ssaabasajja Kabaka agenze afunye endagamuntu mwakabuusa amaaso naye Ssaabasajja Kabaka ofuna endagamuntu yali alina message jaggusa lwakuba nti Mwami Museveni atutambuliza mu diversionary amangu ago ne bateekawo embeera awo katono amangu ago ne bateekawo embeera awo ne bakibuzaabuza naye Ssaabasajja ofuna endagamuntu mwino kimanya nti Ssaabasajja okulonda kwonna okubaddewo kyemugamba endagamuntu wakite yagifuna emabega luli n'agifuna kati Ssaabasajja akola kye bayita indirect speech kati fe abagezigezi ba Mr. Update abali emitwe gyengege fe tumanya kati wano ebadde message bweti wano ebadde message bweti wano ebadde message bweti Ssaabasajja yafuna endagamuntu kaali kabonero akoleka nti mwenna mufune endagamuntu ate mwebereremu naye ekyo mwakibuusa amaaso era Mwami Museveni yateekawo ebitudivertingawo yateekawo Mwami Museveni ebitudivertingawo kumbe ekintu kya Ssaabasajja nti afunye endagamuntu kyali kigenda kulya headline zonna ne musajja nateekawo ebitudivertinga ne batudivertinga tekyakola mawulire nnyo naye ng'ate kyali kikulu nnyo kati omutanda kye yakoze n'agamba ngandudde okuwulira Ronald Robert Kyagulanyi Sentamu ku Leediyo Katikkiro bayazeemu kyawo nkyayongera obbiro bayazeemu ki n'agamba ndagidde ajje ku show ate esheya egenda twala 3 hours banadde bajjako badde babeerako okuva ssaawa 4 paka 6 Honorable Kyagulanyi Ssaabasajja yagaye bamuwongeremu extra hour
muzanyisa amaanyi g'abantu tubagamba ono God sent temuwulira ono God sent tubagamba temuwulira ebintu byekola byokka oba olyawo nga awadi zijja kati Honorable Kyagulanyi yakowa n'okulanga awadi kubanga awadi zajja ne tuko okwogera awadi ntumya nga zitutamye oba olyawo nti afunye Human Rights Award oba olyawo nti afunye award ya Politician of the Year oba olyawo nti afunye award ne zifuuka award kati Honorable Kyagulanyi award we bazimuwa yakowa no zipostinga nti nendala yineze watu wagenda okulaba nga award zigenda kumalawo social media buli budde baweereza award ate ofunye International Human Rights Award ofunye African Best Politician of the Year ofunye award ne zifuuka award era Honorable Kyagulanyi bw'oba oyogera amannya ge gonna n'erinnya Mr. Award olina okulissaako Mr. Award bwe manga nze Mr. Update Honorable Kyagulanyi ye Mr. Award twali mu America ne bamuwa award gye bamuwa eya Human Rights International Human Rights Award award Martin Luther King yajiwa Reverend Jesse Jackson n'asiima n'agamba nti njiwadde Kyagulanyi Robert Sentamu gomanyi Martin Luther King amaanyi ge yayina mu America Martin Luther King ne Reverend Jesse Jackson mu lukuŋŋaana lwe twalimu yagamba ena award njiwadde Kyagulanyi naye nga yampeebwa Martin Luther King era award Martin Luther King gye yawa Reverend Jesse Jackson n'asiima n'agiwa Robert Kyagulanyi Sentamu award eri wano Uganda era bw'otuuka ewa Honorable Kyagulanyi award ziri awo baana bazanyisa nzanyise ne bagamba Kampala gwe zannyisaako eyo ani suubi gwe beera n'eyo award Honorable Kyagulanyi nange njagala osiima ompeeyeemu nange siima ompeeyeemu munnange kati abaana bazanyisa nzanyise bino bye tuwoza nti kati nga bw'oba oveeka nze Nagirinya ngamba dadi ondeterayo ekimotoka dadi ondeterayo kitooki abaana ba Honorable Kyagulanyi bw'aba ava ewaka abaana bamugamba basuubi dadi ondeterayo awadi dadi ojjayo ne ka awadi ondeterayo awadi suubi n'atumya awadi oli Mr. Kampala ne batumya awadi aboze batumya awadi dadi onzigirayo ko na awadi era bali awo nga dadi awadi azze nayo dadi nga awadi Allah bajja kukkiriza lwaki enkokoterera kyaggulo bajja kukkiriza Nagirinya nza ntuma pani dadi pani cakes dadi gulirozi dadi ice cream bali baba na bagamba